nsanyuse okubalaba olwaleero era ekyamazima okusinziira ku campaign egenda mu maaso nze wano mbadde sisuubirawo muntu naye ndaba abantu bagumu bavumu emitima gyakaluba mwekubireko mu ngalo kati obwo obuvumu n'obugumu n'emitima okukaluba ng'amayinja bwe buvumu bwe twayolesa enzikiriza eno bwe yayolesa ng'etandika kati kubamu ekiseera awataali social media awataali TV awataali ki nga we muyimirira abantu mbooko mukubireeko Ssaabakabona engalo. Ekyamazima kwaya eyongedde okunsanyusa mukoze omulimu ogw'etteeka. Ensi eri mu kaseera ka makyuka. Ensi eri mu kaseera kaki? Fe abalengerera ewala ebintu tubikola ki? Tubiraba. Ensi ekyuka. Ensi ekyuka kigitwalira wakati w'emyaka 10 ku myaka 2 ng'egenda ekola ki? Ekyuka. Era bwe weetegereza ebintu bingi ebigenda maaso era ebiriwo kati. Ebimu mubadde emabega temutera kubikola ki? Temutera kubiraba. Mbawe ekyokulabirako ekyamangu. Obadde okimanyi nti emyaka 10 emabega nga kizibu nga okusanga omukyala abawala abalungi abalabika obulungi ng'otambula ebyalo n'ebyalo. Si bwe guli? Naye kati buli maka galimu omuwala omulungi. Gwe tunuulire kiri mu ssinzizo. Buli gw'otunulako mulungi. Banaye muli balungi mulabika bulungi. Kirungi ne muwaana ku bantu abo. Okitegedde? Ate n'ekirala n'obubino ennaku zino bukyase. Luli tetubadde nabwo. Tubadde tetulina ki? Naye kati buli wooyita buli muntu alina akabina. N'akabina. Obubina buyitiridde. Ensi ekola ki? Ensi ekyuka. Kale bino ebiriwo ebirabika ng'ebibakaluubiriza n'ebyo ebyogerwa abantu bibamokkola enkya n'eggulo. Nawulidde ebigambo ebisongovu ebiva mu kamwa ng'omuntu byayogera ne muza nti ke kamwa kaaliisa oba. Omuzungu agamba when you sleep with the inching anus you wake up with the smelling finger. Bwe weebakanga mu kabina ekusiiwa osula olugalo okeera olugalo luwunya kubanga lwabadde ng'otakuza ki? Kyekiseera engalo zaffe kati zikola ki? Kubanga tusula emabega etusiiwa. Tetujja kusirika busirisi tuleke tusiiwe nga tetugitakula. Tujja gitakula. Ate tetusirise tujja kugitakulira ddala oba emyuke. Kale ke kaseera. Era yenna ali eyo ng'alowooza ajja kutubalagaza emimwa atusiiwula amaaso paka ku leve tusiiwule emabega. Njagala mutegeeza ke kaseera. Bw'oyimirira mu kkubo lyaffe tujja kutomera kubanga tuli beteefuteefu. Kati ke kaseera mwawulewo tusalewo. Kwate ekkubo ddeeno oba ddeeno. Wakati tetwagalawo ki? Saagalawo kuwulira mbu ate nze ndi sayidi eno nze ndi eno. Dda kulwana naffe oba dda ku be tulwana nabo. Kati owulire embirigo. Kubanga tugenda kulwanira ddala nno. Luli twali twawummuza okukola ki? Ffe twalwana n'entaana Ssaabakabona yazigwamu nga tulwana. Bino bye mulabako biki? Twalwana netulwana n'abanene poliisi baki bahaaji naye nga tubakuba n'abafune tubaziika. Mwe mwakajje mulabe ejjuuzi ku baby day mbu Ssaabakabona aziise. Twaziika dda. Mugenza okutuuka ku baby day nga naye kuziika kwatereera nga tulina ne funeral service eziika. Ffe twagirina. Ffe twajjanga okuziika nga tuzze n'ebintu emmotoka y'emiggo n'akuziika. Kubanga twajjanga tukimanyi tulina omuziika. Nga olutuuka mu kuziika tusooka kuteekayo mayiti ne tulyoka tusaba.
tusaba tumaze kuziika kati ke kaseera we batukola ki kati oyagala otegeera bwe tufaanana ajja atulumbagane era gwe buli gw'owulira nga yeebejjula gwe mugambe webe ebyokwogera bimuwedde kanune kuvu. Ekitonde muntu omutonzi yakikola nga bwe kityo bw'otajjayo mukono gwa kyuma tekitereera. Okitegedde? Asomye ekitundu atugambye atulaze obuvvo bw'omuntu. Omuntu kye ki? Omuntu gwe muganda ogw'emyoyo n'omuganda gwaki? Ogw'emibiri. Ekikola omuganda gw'emyoyo ye lubaale, gy'emizimu, emisambwa, abalongo n'amayembe. Egy'emyoyo omutonzi gye yateeka mu ssalaliro oba oli oyita eggulumizo. Kigambo kya Lugereki bakiyita heaven, eky'Oluzungu ne bagiyita universe, eky'Oluganda ne tuliyita essalaliro ly'emyoyo. Kati gwe bwe wawulira heaven olw'okuba nti Bayibuli bagiwandiika mu Lugereki lwe muyita Oluyonaani n'ogaa nti lyeggulu, si kituufu. Ne gubeera omuganda gw'emibiri kubanga omubiri gukolebwa muganda. Omutwe kuliko amaaso, kuliko ennyindo, kuliko omumwa, kuliko amatu, ogwo ne gubeera omuganda ne gukola omutwe. N'obaako ekifuba, n'obaako emikono, n'obaako amagulu, n'olyoka okola omuganda gwaki? Ogw'omubiri. Era singa omuganda gw'omubiri gwawukana ku muganda gw'omwoyo tegubeera muntu. Era oyo tugamba nti ogwo muki? Oguwedde emirimu. Era omwoyo ne gukuvaamu abadde kiggundu ne bagamba nti afuuse mugenzi, era ne bagamba nti guli mulambo gwa kiggundu. Kitegeeza oli si kyali ki? Ofuuse mugenzi. Era singa ebitundu byawukana ku muganda buli kimu tukituuma kyakyo. Singa tukwata omutwe ne tugujja ku muntu tugamba nti kino kiwuduwudu, kano kawanga, era taba muntu. Kitegeeza omutonzi yateekateeka ng'emyoyo giri gyokka n'omubiri guli ki? Era singa tusanga omuganda gw'omwoyo oba omwoyo nga guli wali gwogera tetuguyita muntu, era tugamba ogwo muzimu. Kitegeeza byayawukanye. Kyekisomeddwa ekyo wewava ekigambo nti oyo muganda. Wewava ekigambo nti oyo muganda. Omuganda si ggwanga. Gwe muganda gw'emyoyo n'omubiri, omuntu n'abeera omuganda. Omuganda ye muntu. Kubanga omwoyo guwambala ennyama. Omwana waba akyali mu lubuto taba muntu. Kiba kintuntu kubanga kibeera tekitegeerekeka. Olunaku lwazaaliddwa n'atonnya ku nsi. Omwoyo bwe gulwawo okuyingira omubiri, abasawo ne bakwata omwana ne bamukuba mu bibatu nga bwe bamuvuunise bati, ne bamukuba mu bibatu, ne bamukuba mu bibatu by'ebigere, omwoyo gusobole okumuyingira. Kubanga omuzimu we guba guyingira omuntu, guyingirira mu bigere. Bwe gumala okumuyingira n'afuuka omwana ne balyoka bamutuuma neki? N'erinnya, kubanga aba amaze okukaaba. Omwana tasobola, bw'aba tannakaaba mu ddwaliro, abasawo tebata mwana. Olw'okuba omutonzi yateekateeka obwami oyo n'abuteekateeka bwokka nga ku myoyo yateekamu abasirikale abakukuuma, abakola olugambo, buli kimu yakiwa obuvunaanyizibwa bwakyo. Yensonga lwaki omukazi bw'aba agenda kuzaala amulinako oluganda tasobola kubeerawo. Ne bw'oba oyagala otya tasobola kubeerawo. Ne bw'oba obadde wakiri bakutuma ebbaafu, wakiri bakutuma akataasa, wakiri bakutuma ebbaketi, oba weerunseemu katono kati n'osanga ng'asumulukuse, tobeerawo. Eyabeerawo ko ng'oli azaala aliwa? Wakiri osumagira. Ne mu kufa bwe kiri. Tosobola kulaba muntu ng'afa noga nti mulabye ng'akutuka wuuno, obadde ki? Kubanga omutonzi bw'atyo bwe yateekateeka. Era waakiri weewululamu, waakiri otwo tukutwala, waakiri wobaako kyokola n'akutuka nga tolaba. Obwami oyo omutonzi bw'atyo bwe yabuteekateeka, yensonga lwaki omukyala waabanga ali lubuto mu nnyumba temuba ssente, mu nju temubaamu nsimbi. Tosobola kuba musajja n'oba ne ssente ng'omukazi ali lubuto.
atya ne bwoba waziterese ng'azaala nkyala era alwala n'atazaala ne zivaawo. Ekyo kya bwamwoyo Omutonzi bwe yakiteekateeka. Kati ffe abalabye ku experience abategeera obwamwoyo ne bw'ojja ng'osiita ebigere sirina ssente tuba tukimanyi tozirina. Era nze omuntu bwankubira essimu nanga nti mukyala wange ali mu ddwaliro nsooka kumuweereza ssente kuba mba nkimanyi tazirina. Oba Ssaaba Kabona oba ani nsooka kulowooza ku kigambo eki kubanga tezibaawo. Ekyo Omutonzi bwe yakiteekateeka nga bwe wajja ky'olina bw'ogenda. Kya bwamwoyo ekyo kye bayita omuntu. Kubanga gino emyoyo gitambula n'ebiramu mwe muva obwakatonda. Ffe abalya mmere twegulumizaako bwegulumiza tugamba ffe tulina amaanyi okusinga anti Katonda yatuwa ebirime byonna tubiwe n'ebiragiro. Kale lagira engo erye, lagira empologoma, kale bwekulumba kigambe tonnumba. Ebyo byonna si biki? Buli kitonde ekiramu Omutonzi yakiteekerateekera obwamwoyo bwakyo. N'omuntu bw'atyo n'alyoka amufuula omuntu kubanga kyali kintuntu ne kiryoka kyambala omwoyo, oluvannyuma ne kiryoka kibeera n'omuganda gw'emyoyo ne kibeera n'omuganda gw'emibiri, ne tulyoka tugamba nti oyo muki. Era omuntu oyo n'amala afuulibwa. Bw'amala okufuulibwa ne tugamba nti guli mulambo gwe ng'afuuliddwa agiddwamu omwoyo. Omwoyo omuntu agenda okutuuka ekiseera eky'okuva mu bulamu bw'ensi. Omuntu okufa kimutwalira ennaku 40 40 days nga waali atambula anywa alabika na bulungi. Ennaku aga ng'atambula abuulira ensi ti ngenda kufa naye lwakuba olulimi lw'aba ayogera luba lwa bwamwoyo mwe temutegeera. Gwe teweewuunya omuntu ng'agenda kufa ng'ebula ennaku 7 ebiwuggulu ne bikaaba ne bikubuulira. Ebiwuggulu amayenje binamunyenye nkwale zikaaba naye nga wali mulamu. Buli muntu abeera yeebuuza naye ani agenda okufa? Ebiwuggulu nga bingi emiyaayu naye nga n'agenda okutuka ali mu nnyumba n'akutuka n'afa. Mu nsi y'ebyemyoyo byo biba byalabye edda kubanga byo biraba otukola ki? Otusingako. Kale ekitonde muntu mu mizi n'ebintu ebirala waliwo ekiseera emyoyo gikujjako engalo n'osigale ng'oli kimpemempeme ekimpeneggu. Kati ebigambo ebikufubutukamu n'otandika okwogera ebigambo ebitategeerekeka n'ovuma abantu n'oyogera bino n'omokola kubanga obwamwoyo bwo butandise okwawukana ku mubiri gwo. Ekyo kye kikuddusa n'oddayo ewa kabonandugwa ne bakulagula ne baddamu ne bakutereeza nti omusajja oyo nno yali afunye omuze ogwekuwemula. Omuze ogwo ne bagukkakkanya gwe n'ogamba nti kabonandugwa musamize naye ng'omuze akoze eki? Assizza musse kubanga emize tujaalibwa nagyo gikula buki? Tuzaalibwa nagyo. Buli muntu alina omuze gwe gikula bukuze egijjo teginnatuuka okyali muntu mulamu tukulinda bulinzi. Omusajja omukulu yayimirira ku kkubo, memba wa parliament nayimirira ku kkubo wali eri n'afukaawo. Kitegeeza naye omuze gw'okufuka ku kkubo gwamukwata ku olwo yali takulina. Kiri kyamutemba buki? Omuze gukutemba buki? N'obwenzi kitambo kikutemba maaso. Omusajja aba alina ssente awo n'ayombamu ne mukazi we. Ate ekitambo ky'obwenzi kikwata nnyo mu kiseera nga omusajja afunyemu obutakkaanya ewaka ate nga n'akasente kazze. Okitegedde? Kikukwata awo otambula totegedde. Akabadde akakadde akagenda okugula amadirisa oteeke mu nnyumba hunziko kagabidde malaaya mu ddakiika 2 ate n'ogamba nti eddakiika 2 ze kakadde kange kagenze ate ogenda kasabaani. Kiri ekitambolo kikwamuse. Okitegedde? Naye kiri ekitambo ky'obwenzi nga bwe kifaanana nga kikutimbye ku maaso bwe kifaanana ne mu kitundu eky'okukola omuki omuntu. Olw'okuba we kifaanana mu kiseera ng'ogenda okukola omuntu, olw'okuba omuntu mu lubereberye Omutonzi yatonda kizikiza nga ye wabeera ettondo gy'atondera ebintu.
bw'omala okuggalawo ennyumba n'okola ekizikiza ekisooka, n'oyingira obuliri n'okola ekyokubiri, ng'osise bulangiti okoze eki? Nga weebise, ne oba tewali akulaba. Bw'omala okutuuka mu kiseera ekyo eky'okkuma ekyoto eky'olukwa olumu, ng'omaze okukituukamu, ekiseera ekyo ng'omutonzi agenda okukukamulamu ettondo likole omuntu akuggyako. Ovaako waya toddamu tegeera, kitwala wakati wa sekendi 10 kwaga, n'owulira omusoto omuberebere gwe twogerako ogwo oguvaamu omuntu nga gukulukuta okuva ku bwongo gugenda okutuuka mu mugongo ne gulyoka gukutuka omulundi gutya. Era omusoto ogwo yesse wamala gwe musota guno gwolaba waggulu ogwo gwolaba gwetooloola ne gukukutukamu omulundi bwakutu ogweri n'ogolola n'ebigere. Nabamba amaze okuyambako okukola ki? Okubamba. Mukasa ajjeyo ettondo ne musoke musisi yasisimudde akasota kajja kadduka. Ebyo byonna biri mu kitundu kye bayita omuntu. Era emyoyo nga bwe gyewaggululamu ebitundu omuzimu, omusambwa, abalongo n'amayembe. Omuzimu guyimirirawo omutonzi n'aguwa emyoyo giri ng'abalongo okuyamba ku muzimu okulongoosa, ng'amayembe okweyamba ku byotasobola kukwata na ngalo zo, n'emisambwa okusambulira nga gwe gikuweereza obubaka okuva eri Mukama Katonda ne giryoka gikka mu kika kyo okukutuukako osobole okufuna obubaka. Kati omuzimu ne gubeerawo y'ensonga lwaki naye kuba kusamira onoonya omuzimu ne gulagirira amayembe gaago gye gakola ki? Gye gali. Kubanga omutonzi yasindika buli obuyambi era obuyinza osobole okuyamba ku muzimu guno. Kati golowooza biyamba gwe, biyamba muzimu. Ne bw'ovaawo gwe eno bode frame egenda kasasiro tuteeka wali. Ekitegedde tuteeka wali gw'omuzimu ne guddayo ate ne gudda ne gukola ebirala. Lwakuba mu bwamwoyo obw'omunda mu luzungu kye bayita rebirth oba reincarnation, obwamunda omwoyo gw'omutonzi aguzza naye oluusi aguddiza ate mu bintu ebiki? Ebirala. Waliwo emyoyo egirina eggume gyaddiza mu ndiga. Kale onaaba ndiga onaaba oba onatanga muntu. Ke kaseera weeteeketeeke amadda go tugalabe. Bwaba betandika okusomesa obwamwoyo nyinza obutamaliriza saba kabona banzijeko muzinda. Kubanga mwoyo w'okusomesa aba akoze eki? Aba alinnye. Ate ebigambo bino ngenda okubibagamba nange mwoyo aba yanuŋŋamizza ekyo. Lwaki olusisibeera ki? Sirajja okubeera. Naye njagala kubategeeza naddala abaana ab'obuwala. Mulekeraawo okulowooza nti buli musajja ajja mu maaso go musajja. Omanyi abakazi obusajja mumubalira ku ssente, mumubalira ku ntundu, obulabulabu n'ebyokulya. Njagala kubategeeza omuntu agenda okubeera naawe alina okuba nga ajjuziddwa bulungi ne mu kitundu ky'obwamwoyo. Ffe obwamwoyo tubulabira ku bikolwa by'omuntu n'endabika ye. Obwamwoyo kintu kiralamu. Yensonga lwaki omusajja bwe yeegatta n'omukyala ate n'agamba omukyala yakubye ekisira. N'abasajja tebakuba kisira, bakuba kikwa. Ekikwa kigenda kulemeraku. Otambula emyaka n'ebisibo ng'oliko ekikwa kyakulemeraku tukulabe. Okitegedde? Naye omutonzi bw'atyo bwe yakikola ki? Bwe yakiteekateeka. Olw'okuba abakyala bano Katonda yabawa obuyinza. Ffe abasajja Katonda yatuwa maanyi. Abasajja Katonda yabawa baki? Abakazi Katonda yabawa ki? Yabawa obuyinza. Yensonga lwaki ebiggweera era omusajja yafukamira. Katonda w'abajjajja amawomesa. Wanaye tweyanziza nnyo, tweyanzege Ssaabalambi mwongereko nnyo obugalo n'akalulu.
Olabye